oli singa olemye okutambula olwo onoofumbirwa munyenye singa oyo teri akusibye weggalidde wekka olwo onoofuna omubeezi wo nga bintu byakusaba oli singo ne sente nozina kati sente onyigako nyige bwoti okweteekamu akasente n'ogamba muno tugendeko ku kaserena wali tunyweko kacaayi oba otuule bwoti bakakuleetera akatunda oyimukewo okola otya kati nabyo bitwetaagise kusaba na kusiiba munyenye munno oyagala ate tusabe na tusiibe ogende yeeyo lwaki siremera nnyo ku basingo singo omwami ajja kubuuza tunagenda wani muni yaffe ebeerewa ogenda mugamba ku Royal Garden wali eri waliwo eri bakutwala wali nga bakuwaawo akayumba akuwa ekyansi obuuze ekifo nga n'ekifo okimanyi wama munnyenyezeeko oyo mugambe mwaka gwakusimbibwa tandika ebintu ebimu otandika obitambulako otaggulukuke otambuleko nga gwoba ogambye kukwata ntindo okutte muyenga ng'ekikutwalayo okulaba njujo onoozimba finishing wo onoomukola nga niko omukolo gwo nkusabira Mukama akwawuleko emikwano egitalina magenda akugatteko egy'amagenda mu linnya lya Mukama waffe Yesu ofuneyo omukwano gwa gamba emperekeraako mu bondi mmale okulamuza ku mmotoka owulire emmotoka we baziramuza ne we bazikebera waliwo ekikolimo ky'ogenda okutulira ddala Muyungo Joseph muwanguzi mmanyi Katonda gyanzije naye waliwo ebikolimo by'olina okuggulako olutalo okikutule ng'ewammwe tolabanga yagenda mu dduuka lya kagaali kalamuza tolabanga yagenda ku dduuka lya pekipeki alamuze n'emmotoka gwe njagala omenye ekintu Mukama gatteko abantu ab'amagenda agambe emperekeraako nti wa nga temugenze kukola lugambo naye ng'omuwerekerako toyina ssente ne Katonda gatteko abantu abalina ebirooto eby'amaanyi agatteko omuntu akuyingize mu kifo ekikwawula ku mmere gy'obadde olya buli lunaku mugambe munno ogimanya emmere gy'olya buli lunaku togyagala naye ekulemeddeko nze nali nakyawa mukene awonya endwadde nnyingi awonya obulamu bungi nnyo aleeta buli kimu kyonna ayina ebika ebikiriisa kyamaanyi naye nga yakwesibyeko akukasa bukaza mumanyi nalya mukene omuggyeko obutwe nti takaawa ono omukoleko bwati takola bwati bwonna ebika mbimanyi omusiike mu nnyaanya omutabike mu binyeebwa yonna n'omubuzabuza naye yenna mukene waliyo abamu nga ne bw'olitambula otya ensi tegiiyo mukisa gwe guli wano ensi ogenda kugenda ozikyalirengamu bukyalizi tolabye nga engalo ziriyo mukaaga nga gwe mukisa gwe guli wano owebweru kyagenda n'afuna n'akola byonna binabeera n'ebintu eby'amaanyi nga naawe wano Katonda bwe yakutegekera kasita akubikkula nti weewo ojja kuyimirirawo ate akuwanguliza abalabe bonna mu linnya lyani lya Yesu kati olina kumanya nsi ya mwoyo togenda nga bantu we bagenda gwe genda nga Katonda bw'akwagaza eno ensi tugitambulamu nga Katonda bw'atwetaaza wangi wanika emikolo gyo Mukama akugabire ssente olusozi lw'amabanja luveewo Mukama akusasulira amabanja Mukama akugirewo olusozi lw'amabanja kwebaza Yesu wandaze ekibiina kyonna nga kirina amabanja nsaba Katonda asasula amabanja Mukama leka obugabirizibwa Omukama bulabisibwe gubadde muzimu waliwo omuntu Mukama akusumula gubadde muzimu
buli wookola n'okuŋŋaanya entuumo n'okulaakulana muzimu guyitira mu mabanja ne gukubbako omukisa gwo. Saba Mukama akusumulula olwaleero. Saba amafuta ga Mukama gagujjewo olwaleero. Muzimu guli mabega wawo gwa kwavuwaza, gukukuumira mu mabanja. Bajjajjaabo baafiira mu mabanja, naawe gukulondooza amabanja. Ng'ojja omuliro gukuta olwaleero, gukuta. Saba amafuta g'Omukama, Omwoyo aleeta omukisa gwa ssente leka alabisibe ku baana bo bano Mukama. Obugabirizi obw'amaanyi n'ekitiibwa kyo kye kiba kirabisibwa. Weebale ggwe Mukama, weebale ggwe Yesu gw'ayinza byonna, kubira Yesu waffe nga aleesa amaanyi, kubira Yesu waffe nga abali mu kiyumba. Awo mu kiyumba w'oli oyitawo buyisi, era towanuka ku kizimbe ogwe, towanuka ng'osobeddwa. Oli mu kuŋŋaanya njiri. Abaana babeereyo ne batabulwa mu biyumba, ne batabulwa n'abawalabo nga babatawaanya. Wagenda ketta. Buli wolaba ekikusobedde ng'ogamba kati nketta, ojja kunyumiza abantu abalala mu linnya lya Mukama waffe. Yesu tubaagala nnyo. Mbwera Mukama, nsabye omwami, nsabye obufumbo, nsabye kino naye ate sikifuna. Era Mukama nonyeza omulimu. Ino pastor kireese ku example yaki ya funa mwami oba mwagalwa, naye kati nze kanjogere ku kyemirimu. Era Mukama nasoma bantikira degree zange biki nina PhD lelele ndabika bulungi. PhD wagituulira mu nyumba degree wagituulira mu nyumba. Okeera ku makya n'oteekako kyayi w'omumereyo bikoze bitya neweebaka. Mazima ddala PhD yeneefuluma nga gwe togifulumiza. Yeneetambula egende yeenoonyeza omulimu nga gwe nannyini waayo otudde. Mukwano pasita akivugira eri ku basingo, ogamba nti nze nsabye era sifumbirwa biki naye ng'obeera mu nyumba 24/7. Fuluma ogenda ogule ku mazza mwina fridge ewaka, naye fuluma ogambira aleeso agala kujja gawaka, njagala genda gagula ku dai alinzija ku pasita Biyungu kubanga abakubira ddala wali point blank nga tewali nakuzozoole. Kansula obujulizi obwo bannange ofuna olina kyoyizeemu. Singo wange akaseera gye kali togwa mu maanyi, era nkusabira birungi byokka mu linnya lya Mukama waffe gamba nti Yesu.